buli mwaka nga tujaguza amazaalibwa ga nnyinimu. Ssaabasajja yasiima okutegekangayo emisinde mu bunabyalo ng'egy'omulundi guno gigenda kuddukibwa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokuna Kafumuulampawu 2024. Emisinde gino giruubirirwamu okulwanyisa endwadde mu bantu ba Kabaka. Tukimanyi bulungi nti emisinde egivuddeko emabega emyaka egy'emabega egiyise twagikozesa okulwanyisa obulwadde bwa Nalubiri n'obulwadde bw'ekikulukuto fistula. Emyaka nga 2-3 emabega Ssaabasajja yasiima emisinde gino gibe nga gikozesebwa okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya, era nga omubala gw'omwaka guno ogugamba nti abasajja tubeere basaale mu kulwanyisa mukenenya nga tutaasa abaana abawala. N'olwekyo njagala okukunga abantu ba Kabaka bonna okujja okweyiwa mu lubiri beetabe emisinde gino okusobola okulwanyisa mukenenya. Tukimanyi bulungi nti emisinde gyo gyennyini gituyamba ffe ng'abantu ssekinnoomu okubeera abalamu, ate nga ensimbi ezivaamu zikozesebwa okulwanyisa endwadde Ssaabasajja z'aba asiimye. Nga bwe ŋŋambye ku mukenenya omulundi guno n'emyaka ndowooza nga 2 egiyise, ensimbi ezivaamu zikozesebwa okulwanyisa mukenenya. N'olwekyo kya buvunaanyizibwa abantu ffenna okulaba bwe twenyigira mu nteekateeka ya Ssaabasajja eno okulaba nga tulwanyisa mukenenya. Mujje mugule obujoozi Sande nga 7 ffenna tuggwere mu lubiri tusobole okuwagira enteekateeka eno, ate naffe twekuume nga tuli balamu nga twenyigidde emisinde gino.